Ndine Madam Stella. Yes, sir. Buuza ku balabi baffe n'oluvannyuma ate tulabe we tutandikira. Neyanzanya ssebo. Abalabi baffe abakedde ku Kingdom TV tubeebaza mwebale kuwuliriza mwebale tuninga in. Omukulu nga bwagambye amanya gange bampita Stella Taka Simbwa. Okay. Nga nkolera ddala mu kitongole kya Ministry of Gender. Nga nkola mu department. Amanyi gender nga bwe tugambye ekikula ky'abantu. Abantu kiri mu department, tuna departments over 10. So nze nkolera ddala mu department ey'abantu abaliko obulemu n'abakadde. Okay. Naye nga ndi nakuguka mu by'obulamu bw'abakadde. Era nkola nga senior gerontologist. Yes, Okay. Kyayita gerontologist. Kitegeeza olwaleero ozze nnyo ku nsonga z'abakadde. Yes, sir. Kale awo nno we tugenda okutandikira atulaba ali eyo lwakadde tujja kuba tubatwalamu ka sipiidimu naye ate tujja kubeera nga tuli balambulukufu bulungi lwakuba nti ebirina okwogerwa naddala ku bakadde n'olunaku lwabwe bye bingi naye nga Madam Stella ajja bibayisaamu mpola mpola. Madam Stella tutandikire ku kya bukadde. Yes, omukadde yaliwa kubanga ndaba abantu abalala gwe bayita muzeeyi oba ate kati abagagga baawamba ekintu kyaffe ekya muzeeyi. So omukadde yaliwa? Webale nnyo mwami Hamza. Has. Yes. Actually, ennaku zino ndaba nga oba balina ku ssente ne bakiyita omukadde. Kugamba ekintu obukadde omuntu kati abavubuka oba ngamba abantu bakikozesa bukozesa. Naye nga tulina ekitulambika omukadde yaani anokubeera emyaka emeka. Naye okusinziira ku mawanga amagatte etuyita United Nations bwe yatuula yalaba nti omuntu aweza emyaka 6 okudda waggulu mukadde yaba akuze. Okay. Oyo aba akuliridde emyaka 6 okudda waggulu. Yes, sir. Okay. Kakati mu Uganda olowooza abantu bwe batyo benkana obungi bwabwe buli butya abakadde abo? Mu Uganda abakadde beeyongedde okubeera abangi okusinziira ku myaka emirala kubanga bwe tulaba gundi yaffe tugiyita kugamba abantu balina okukula abantu kati batandise okukula okuweza 68. Ekitegeeza nti abakadde beeyongedde okubeera abangi okusinziira ku life expectancy. Simanyi we nakyogera mu Luganda naye life expectancy yaffe ebbanga omuntu ery'obulamu bwe tumusuubira okuwangaala exactly omuntu okuwangaala ebbanga ly'obuwangaazi bwaffe liri ku myaka 68. Naddala abakyala kitegeeza nti abakyala bawangadde. Ekyo kitegeeza nti abakadde kati beeyongedde okubeera abangi kubanga jjukira tugambye nti emyaka 6 okudda mukadde. Era recently concluded census ab'ekitongole kya UBOS baatulagira ddala nti ku bantu emiliyoni 46 ze baabala abakadde bali miliyoni 2 n'obutundutundu. Yes. Era tuli abakadde nange kubanga tunebalanga omukadde kubanga nkolera abakadde tuli 5% abakadde mu Uganda population y'eggwanga emyaka 6 okudda waggulu. Ekitegeeza nti abakadde beeyongedde ate bwe tuprojectinga 2040 bagenda kubeera nga basingako kubanga abantu bali mu kukula abantu bali mu kwerabirira abantu kwegamba emyaka gyeyongeddeko abafanga kwana kati bakyuka muko. Era ndowooza we twogerera ku bulamu bwaffe mu ggwanga Uganda ogambye nti ebbanga lye tusuubira omuntu okuwangaala ennyo mu Uganda katugambe nga emyaka gye kati tugamba nti kasita agisukka yaba ayingidde amagoba giri emeka egyo emituufu ddala nti kati eno abantu mu Uganda balina kufiira ku myaka gino 68. Yes, sir. Kale 68 oba owangadde. Bwe twogera ku WE
ED mu bujjuvu tuyinza kukitwala tutya era kitegeeza ki? Yes sebo webale nnyo mwami Hazi. Kakati ate tunatuuka ku WED tulina okumanya nti abantu bwe bagenda nga bakula waliyo ekintu kye tuzuula mu bulamu nti oba waliwo okutyoboola eddembe lyabwe era buli omuntu lwakula waliyo kyaluzingako kubanga ngaffe abakozi ba gavumenti era tulaba nti bw'oclockinga nkaaga oba tokyakola tokyagenda mu office kati ekyo kiba kitegeeza nti waliwo ebintu by'ogenda okusuulibwa tulabira ddala bwe ntunuulira embeera eriwo olaba nti abantu be batazizza ku bwa minisita sijja gamba nti abantu batandise obayisaamu amaaso naye olaba nti oba respect has dropped kati oli eyali omuntu yenna yina ng'ali waali waliwo engeri gy'ayisibwamu ne bw'aba avuddewo n'endala kugamba ebintu bikyuka nti bw'okula ofuna okunyigirizibwa ofuna endwadde ofuna okutyoboolebwa kati nga nazi kuno eddembe ly'abakadde lityobooleddwa nnyo so ekyo kitutwala wali we twogedde nti weird actually tukiyita weird it's WEAAD so it's world amawanga amagatte gaatuula ne gagamba nti okusinziira nti omuntu bw'akula tulabye nti okutyoboola kw'eddembe lye kulinnyirirwa tulina okujja n'ekintu ekitayiza oba okukyogerako abantu basobole okutegeera nti omuntu bw'akula asigala muntu teyetaaga kuyisibwa mu maaso asigala naye nga tulina kye tuyita human right asigala naye nga n'eddembe lye so ne bajja ne bagamba nti tubeere n'olunaku luno okuyisa amaloboozi twogereko ku bakadde twongere okugamba abantu nti naffe abatanakaddiwa gye tulaga so tukolerere ekyo kye twagala okulaba so ne bajja ne babeera ne World Elder Abuse Awareness Day nga bavumirira yeyo weird so amawanga amagatte ne gatuula ne gagamba nti tulina okubeera n'olunaku luno olubeera kale actually guno mubeera mwezi era gwe guno mwezi gwennyini gwetuli ogw'omukaaga so but olunaku lwennyini oba kangambe climax lubeerangayo nga 15 lwe tulina okwogera ennyo oba ne tujjukira ne tugamba nti amawanga gaatuula ne tugamba nti tukole kino nekino yeyo weird birala ki ebyenjawulo oba oyinza otulambikira ebintu ebyo bye tuyinza okunokolayo ng'ovudde ku kigattira awamu ddembe n'ebirala wabula ne tubitematemamuko ebyo ebirina okutunuulirwa nti mu butuufu bw'okola kino ne kino ne kino oba olinnyiridde eddembe ly'omukadde weebale nnyo mwami Hazi ate awo bwengenda sometimes I feel emotional kubanga olaba nga babayisa bubi bayisibwa nnyo bubi bayisibwa bubi abakadde tunaffe bennyini kangambe bannamawulire tulabye ebintu bino tulaba abakadde nga tebakyalina bwogerero they cannot make decisions they cannot say anything oyogera kinga naawe oli mukadde kitegeera ne babeera emotionally tortured ne babeera physically tulabye physical abakadde babakuba banange edda tekyalinga nti n'omuzadde ne bwayogera tomuddamu naye weewunye ennaku zino omwana ayimirira ne ku muzadde n'amukuba domestically older persons are being abused ne babakuba n'amukuba sina mwana we yekka naye ne bwabeera mulirwana omwaka ogwo oguwedde nga tugenda gumalako twalaba akatambi k'omukyala ke yeesimba ku mukadde n'amukubira ddala n'amukuba ng'akuba omwana we naye nze nsuubira nti singa teyali mukadde teyandituusaawo naye kubanga yamanya nti mukadde ate talina mwasirizi talina amubeera kugamba n'abeera ng'amwesimbyeko so abakadde ne babeera nga bali domestically tortured abakadde bano olumu bakabasanya sexually ne abakadde n'olaba abavubuka n'olaba nti naddala ku myaka 81 muzzukulu we yamukabasanya imagine ate ng'abeera mu nnyumba olumu yekka kubanga kati abakadde bano bali isolated abasinga
mwami Hazi njagala kugamba nti fa abagenda mu field actually namwe banamawule nkimanyi nti bino bintu mubiraba nosanga omukadde ng'ali yeka ewaka abaana bonna kubanga kale se tugambye nti nno abamu bakikola mu bugendere naye n'embeera ohulira abaana nnaku zino ngenda ngenda kuyiriba mu kibuga n'avaawo omukadde talina mwasirizi talina muntu n'amugamba nti ndeetera ku mazzi bwekityo sorry okay kale kakati twagala kubuuzaamu kiki ekitutanula ennyo okulaba nga nate tuvaayoko ne tutunuulira olunaku luno naffe mu Uganda tugamba katwegatte mu kukuza olunaku luno olw'abakadde mwami Hazi era nga bwenjogedde ensonga oba ngambe ntya ziiti like it's now too much kiyitiridde tugenza okulaba nga bakadde balekeddwawo abandonment balekeddwa bokka mu mayumba tugenza okulaba nga empisa moral decay abavubuka kino nkiteeka nyeesiira ku bavubuka kubanga be bakyasinze okutulugunya abakadde ate be bangi ate era be bangi babanga bano bali miliyoni 2 n'ekintu bali kitegeeza bayidi 44 exactly oba 43 exactly naye tugenda okulaba nga n'abakadde tebali ku peesi emu n'abantu nga bwolaba kampa ekyokulabirako mu ddwaliro bwe tugenda mu malwaliro omwo ogenda okulaba nga abasawo abali specialists buli omu olaba abyabakyala abantu abaliko amagumba abalwala amagumba ab'amaaso naye tolaba basawo b'abakadde gwokirabangako omanyi omusawo w'omukadde we bamuyita oba batini actually mu Uganda twabaddenga n'omusawo omu yeka nga ye musawo w'abakadde Mulago naye wenjogerera alabika naye yabivuddemu retirements so ekyo kituleetera okwagala twogere ku lunaku luno bannange tulina okubeera n'abasawo b'abakadde tulina okugamba abantu nti munange mwongere ku mpisa abavubuka mulabirire abakadde eno nsigo omanyi abantu abamu wadde omuganda agamba nti obutamanya tekikugyako musango naye ate obutamanya Bayibuli egamba nti ereetedde abantu okuzikirira kubanga wali abantu abatakiwulira oli n'atakiwa na value naye kati bwe tuvaayo olunaku luno ne twogera kituyambako okulaba nti waliyo embeera esobola okukyusibwa yes oba abakadde bantondo ng'abaana kyebaba babalekayo ennyo bw'otambuddemukko bo ku sayidi eyaabwe bali batya bahandolingika ekituufu kiri nti nga bwenjogedde era mu kutandika nti omuntu buli lwakula waliyo ekimuvaako okitegeera naddala abantu abaali bakozeeko bwe bamala okuritayaringa waliyo ekyo ekintu oba bakisigala kitya I don't know why people have never been prepared for retirement and that's why we are here as government as gerontologists to tell people to prepare kibula balemedde ne mu office balemera mu office kubanga teba preparing exactly ne ba accumulating ebyobugaga ne babeera nga teba disposinze off okitegeera ne babyeremezaako kubanga tulabye abavubuka juzi wano waliyo omuvubuka eyasse omuntu taata we mu western ng'amugamba amuwa ebyobugaga so nga bw'aba yali yategeka omukadde n'agamba nti kati baana bange nze kati kino kyendese nomuwadde kino care of this tujjawo ogwo omululu so kiba kirungi nti omuntu bw'otandika okuba ng'osemberera emyaka 6 wandibadde otandika okujjako obuvunaanyizibwa obumu n'otandika obukwasa kyekyo kyennyini mwami Hazi kyekyo kyennyini kyoyogedde n'otandika obukwasa abaana n'oba nga well-livinga kubanga ogenda okulaba omuzungu agamba nti you cannot give what you don't have so when you're not happy you cannot expect people around you to be happy so abakadde bw'obanga okozeeko mukama n'akuwa omukisa ate tolemera kintu then also to prepare and make wills muwandiike will omuntu n'ofa ng'ekintu towandiise will abantu ekiraamo abantu ne bagwa mu bintu byo abaana bo ne baviiramu awo so nga
omuntu okubeera nga obakanga kimukendeezako eyo pressure. Yes. N'abantu be babeera abakadde bo si be bantu bangu bosobola okugamba nti you can deal with them unless you like you know them, you know their issues, you know their ways. So ate abantu abasinga kye batalina kumanya naye omulanga guli nti omukadde oli gyali naawe gy'olaga. So we have to prepare. It's a two way. Omukadde yes naawe omwana olina okumanya nti wali waali w'omuyisizaamu amaaso naawe ojja tuukaawo ate naawe bakuyiseemu amaaso. So kyova olaba nti olunaku luno lukulu nnyo okugamba abantu nti tulina okwetegeka. Mutambulidde ku mulamwa ki? Ogw'omwaka guno. Ey'omwaka guno. Omwaka guno tugambye nti beyond age. Celebrating ability, ending elder abuse. Beyond age kitegeeza ki? Nti omuntu ate bw'akula takomaawo. Age nga bwe tugambye nti age 60 and above tekikomaawo. Tulina okubeera age actively. It's not about the age now here. Exactly. Naye tulina okutunuulira after 60 what next? Can we celebrate the abilities that you can do after 60 years? Yes. Then netunuulira nga tulina okukomya okutulugunya abakadde. Tulina okwogera ku their rights. Yes. Okulaba nga bitambula. Mulina essuubi nti omulamwa guno gulina engeri gye gugenda okuyambamu okukendeeza ku kulinnyirira eddembe ly'abakadde? Definitely. Mwami has. Buli lw'okola ekintu bw'ogenda okusimba ekintu bw'ogenda katugambe tuli mu period yo kusiga. Osiga omanyi nti ojja kukungula. Si kyekyo. Naffe kubanga tubadde nga n'emiramwa gya njawulo emyaka gino egiwedde gye tubadde nga tusinziirako. So guno nagwo omulamwa tumanyi nti si gwe gusoosa okuza olunaku. Exactly. So bwe kyova tutunuulidde nti beyond age kubanga tugenza okukizuula nti abantu tebateese nnyo ekitiibwa mu kukula. So omuntu n'alowooza nti bw'atuuka nkaaga aba awedde. So naddala guno omulamwa gukwata nnyo ku bantu ababadde kaŋŋambe mu formal sector. Okitegeera. Celebrating your ability. Era kyatukoze bubi nnyo nti bino ebikujjuko gavumenti yabiggyeewo twabiggyeewo kubanga yaffe gavumenti. Naye nga kibadde nga kituyamba because whenever you naddala abakadde baagala nnyo one of the biggest issues they have is isolation. So whenever you try to put them together balaba nga ne banywa ne bakachinga up kibeera kituyamba. Naye kansubire I think fa bagenda okusembayo okukola ekyo kubanga we are still in that financial kubanga ekyemikolo kitandika July mu financial year eri mwe mukyalinayo chance eyokubeera nga mututeekerateekera omukolo. Muli luddawa? Okubeera ku President's Hall. Tuyitayo abakadde abo boogerako. Tusuubira nti bwe binaaba bigenze bulungi tujja kuyita Kingdom TV. Amina. Kale atulaba tuli n'abaministry eya gender oba ey'ekikula ky'abantu naye nga essira tulitadde nnyo ku bakadde era tutunuulira engeri abakadde gye bakwatibwamu gye bayisibwamu mu ngeri y'okutangira ennyo okulinnyirira eddembe lyabwe ekintu gavumenti kyeraba nti kigenda kisukkulumamukko eddembe lyabwe ligenda lyongera okulinnyirirwa. Biki ebireeta eddembe eryo okulinnyirirwa bye tugenda okubeera nga tumanya mu maaso awo? Gavumenti ekoze etya era eyinawo policies oba amateeka ag'enjawulo agateekeddwawo okulaba nga gatangira okulinnyirira eddembe ly'abakadde lino? Kati nno tovaawo katuwumulemu katono
nkyaliwo ne Madam Teddy okuva Ministry ya Gender. Eyakatwegattako oli ku KTV. Njala kujjukiza nti olunaku olwaleero lunch hour n'omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda Saalongo era tugenda kubeera wano mu maanyi ag'enjawulo. Jjukira eno wiiki yagirangirira nga yo yakusiiba na kusaba era tugenda kutambulira mu buufu obwo okutuukira ddala ku lunaku olw'Essande. Olunaku olw'enkya teweerabira golokoko ly'ekibuga ku makya so nga ate in fact tunava mu golokoko ly'ekibuga tujja kufuna yawuka break katono ku ssaawa 3 olukuŋŋaana olwa Family Prayer Summit lugenda kubeera nga lutandika. Ekyo nno tukimanyi bulungi buli ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga tubeera wano mu kusabira families zaffe. Omulabirizi Mami Cindy naye waabaawo n'abasumba bonna aba Christianity Focus Center. Nkyali ne Madam Stella. Yes sir. Tuva mu Ministry eya Gender era nga tutunuulira nsonga z'abakadde olwaleero ze tukutteko wakati mu kujjukira olunaku lwabwe olwanga 15 omwezi guno gwennyini ogwa June. We tugendedde ku mpewo nga tutunuulidde omulamwa guno engeri gye gugenda okuyambamu oba bye tugusuubiramu okuyamba abakadde okulaba nga eddembe lyabwe n'ebimu ku ebyo ebibakwatako teririnnyirirwa nnyo. Kakati Madam Stella twagala kumanya gavumenti ekoze etya oba biki byekoze oba yeetaddewo okulaba nga ewa protection y'abakadde bano. Yes sir. Weebale nnyo Mwami Hads. Abatuwuliriza mwebale kusigala ku Kingdom, mwebale na kugoberera emiramwa gino kubanga kya muwendo nnyo. Government Mwami Hads njagala kutegeeza nti government efaayo nnyo ku what we call vulnerable groups. Era mu vulnerable groups omukadde naye mwagwa. Omukadde, omwana, omukyala luli nali ku n'omutesiteesi omunangamba lwaki omukyala ali mu vulnerable group. Munange tetumanyi naye okusinziira ku mawanga amagatte. Emmanju oba aba UN tebamanyi ti mwava emmanju mu Uganda. Kubanga kati mutusinga nako kumpi. Lwaki mugamba bwetyo? Ndoza tebanaba it has not actualized. Maybe naye tukyali mu vulnerable group. So government efuddeyo nnyo okulaba nti omukadde naye afiibwako. Ekisookera ddala yamuteerawo constitution. Constitution yaffe erambika bulungi nti omukadde asaanidwa okufuna eddembe lye. Ekyo kya muwendo nnyo kubanga eba terambisa ekyo kiba tebibeeramu bizibu nnyo bibeeramu birala kubanga omuntu onaamuvunaana otya nga awatali tteeka. So nebeera nga ekoze eki ekyo eyakirambika. Tekomyawo gavumenti yaffe ennungi nejja netubeera ne policy for older persons. Actually it has just been reviewed 2024. Yeah, we reviewed it. But our initial policy started 2009. So policy nalyo teeka mu Luganda era kumpi. So teka nga lyoli ate lyo kubanga constitution wali tulina just stipulation a clause. Naye kati ate lino erya national actually it's now called the revised national policy for older person. Lyo lijjudde mukadde alina okubeera atya, mukadde alina okulya ki, mukadde alina okubeera bulungi, mukadde alina okuddawa bw'afuna ekizibu, kwegamba litulambika bulungi lyo lijjudde ssemateeka lya bukadde. Kinkoze bubi nti sitambudde na kopi nandibadde nga ntambula ne kopi bwezityo nendeka otugizeemu government still same government tulina what we call Equal Opportunities Act. Era n'omwo mwetuli kubanga here we are talking about equality. So now normal tulina clause era eyogera ku mukadde, human rights. Bino bintu byonna omukadde tebamuleka. Zino constitution zino gundi acts zonna omukadde teyalekebwawo. So ne tubeera nga legally omukadde ali framed. Lwaki olowooza byonna weebiri naye ate abantu tebatya
kubeera nga balinyirira eddembe lyabwe n'okuyisa amaaso mu bakadde kubanga gavumenti egamba kyeyongera so nga ate etaddewo gana amateeka era kyova olaba actually as I talk we are working on the bill omanyi policies are almost guidelines ekitegeera nambika so that's why we are coming up now with a bill as I talk actually we might finalize it the bill for older person kati eri pininga si kyekyo ekireetedde nti abantu still bakyakola regardless of the existence of policies naye we believe that maybe we tuteekawo bill eyinza okwongerako okumyumyulamu naye ate mwami Hazi njagala nkugambe nti abantu empisa zeyongedde okusiiwuuka kyova olaba nti abantu tebakyawa respect even policies even these acts abantu omuntu oli akugamba nze ne bwe bansiba bajja kuntwala kukomera nja kusula yennaku 2 nveeyo kwegamba basiiwuusa empisa zisiiwuuse nnyo mu bantu kyova tulaba nti ebintu bino bikyagenda mu maaso regardless of what the government is trying to do ate abantu beerabira nti government is us kubanga even when we are doing such policies we consult paka ku muntu wa wansi paka grassroots level so nja kugamba nti ndowooza abantu tudde engulu ffe bennyini twekwatire mu kintu kyaffe twagala ensi yaffe twagala abantu baffe buli omu asobole okubeera mu ddembe so mwami Hazi nsonyiwa naye mbadde nkyalambika gavumenti ku bintu byekoze actually government tuleetedde what we call social protection programs ziri in place simanyi oba mwami Hazi owulirangako kye bayita SAGE where we give abakadde emitwalo 2.5 of course abantu abeera nanga emitwalo 2.5 zikola kibwe bumbuza nti wasembayo ddi okuwayo mama wo omutwalo takiddamu mwe mubawa buli ddi ffe tubawa buli mwezi naye tubawa mu bbanga lya myezi 3 so ne tubawa emitwalo 7 n'ekitundu gavumenti erilizinga sente nyingi kati nganze naawe mwami Hazi saga tutunuulire n'ejja emitwalo 2 I want us to look at the budget that the government releases 121 billion zigenda ku bakadde waliwo abakadde bentera babuuzaako akantu ako nakakolako research ebbanga erimu n'abamu tebaliimu abalala balekebwa bali ani akola ku nsonga zaabwe awo ku magombolola era sente ezo balina kuzijjawa weebale nnyo mwami Hazi ekyo kibuuzo kirungi nnyo kubanga abantu kuba tufunye nnyo obuzibu I don't know whether we create awareness but still chovolaba we don't stop we must not stop kakati ekisookera ddala mwami Hazi omukadde afuna sente zino wa myaka 8 nate watugambye nti omukadde atandikira ku 6 gyenzija wa myaka 8 kati gwe bwoba otuusa 8 oba olina okufuna sente zino lwaki kyajja nti 8 gavumenti eno yali nayo tetunuulidde nnyo omukadde era sente zino zitandikibwa ne donors abagabirizi b'obuyambi Irish Aid ye yaleeta naye nekola piloting okugezesa okulaba zino sente zinaakola abukadde gyali azifuna so but they got overwhelmed okulaba nga ate gye bali beetaaga era bwe batandikira mu districts 11 nga bakadde batono ate nga bo batandikira ddala ku 6 actually Karamoja ku 5 bo bazifunanga era abo abantu abatandika bwe batyo bakyazifuna 55 so nebabeera nga bali overwhelmed so when they get overwhelmed they batch pulling out naye twebaza government eno eriko eri mu buyinza nti yakitwala negamba abantu baffe tebajja sigale nga kitambula nebasigala era kati it is fully funded by the government of Uganda so nebabeera nga nabo bagetinga what we call overwhelmed you talked about nti omukadde ennaku zino ne bwaweze emyaka 65 abaalaba nti akyali so naffe ne tukitunuulira ne tugamba mu bakadde mulimu era omukadde ali more vulnerable kwe kujja ku 80 tugamba kati according to our criteria maybe this one is now frail
yetaagira ddala 80 takyasobola kusitama kutoyi takyasobola kukola ki so ne tugamba nti katugire nga tubawaabo naye gavumenti eyakomawo mwami waliyo essuubi eryokukitambuza paka eno ku nkaaga waliwo essuubi era actually even cabinet yakiisa but only that we did not receive the budget but according to our plan twabadde 2026-2027 twabadde twagala kutandikira ku 65 naye ate government terekedde owa 60 to 79 tukyaliyo ne program gye tuyita SEGOP which is social enterprise grant for older person. This one we give money tubawa for income generating ne bakola business abali mu kulunda abali mu kola ki basobole okwebeezaawo since tuba tulowooza nti bo bakyalina amaanyi agakola okitegeera saagala kujja ku kibuuzo kiri kyombuuza because it's very key omukadde afuna atya sente zino atandika emyaka 8 kakati tukola ne NIRA tukolagana ne NIRA kubanga NIRA ye tutegeeza nti omuntu awezeza 8 for us we may not know so buli luvannyuma lwa actually twabadde nga tukikola nti financial yani tulaba nga abantu bangi baba bangi tubeera overwhelmed with the numbers so tulikikola every 6 months tupikinga data 8 years ne batuweereza ne batuwa ffe ne tuteeka mu system yaffe so mu system yaffe bwe tuteekamu tekikomaawo tulina obukiiko bwe nandibadde nabwo njogerako gavumenti kyekoze okulaba nti eddembe ly'omukadde lirwanirirwa tubona obukiiko paka ku village level kyeyapasoni w'abakadde okuva ku kyalo nga bwolaba just kyeyapasoni abalala omukadde naye alina amukiikirira paka ku kyalo paka ku Gombola paka ku district ne tubeera ne female nga bwolaba abantu abalala n'omukadde bamuteerawo okulonda kwabwe amma kubeerayo mu mitendera kati n'omukadde tebamuleka wabweru naye yalinga bamulekayo so bano electoral commission beekakasizza bwe bukulembeze bwabwe era bwe mugoberera so abantu abo bwe bamala obalonda kubanga be babayambako kakati ffe bwe tumala okufuna data oli gwe tugambye nti myaka 8 tulina nga bwe ngambe nti buli luvannyuma lw'emyezi 3 lwe tubawa ssente so we tugenda okugaba ssente zino ez'abakadde emitwalo gyabwe 7.5 tukola ne kye tuyita enrollment naye kati abantu bano bwe baba tebazze kubanga mu Gombola tuyinza okubeera ne pay points nga 4 kubanga twagezezaako nnyo okusembeza in terms of mobility abakadde tebakyasobola kutambula distance enene. Era bagenda kugamba nti abakadde bano bakaluubizibwa okutambula. That's true. Lwaki temukozesa mobile money nga COVID sente za nabbanja? Actually we started like that. Mobile money ye yaliko naye nga bwetwobodda bwetwogeyamu abakadde babuza pini buli bukya pini yabatajagigaba ate tasobola gibulira muzzukulu kubanga nange wano ku myaka gyange emito nerabira pini ate omukadde w'emyaka 8 n'ekirala abaana bababangako abazzukulu nga bababbako ezo pini ne bagenda ne bawithdrawing so we started like that actually but we failed after evaluation ne tulaba nga tekikyakola so ne tubeera nga tubasembezeza actually tulina ne plan kati gye tuyita home based payment gye twagala okukola nga tutuuka ne mu maka naye amaka ago tutuusemu tutya lwabakulembeze bano betwalonda balina otulaga nti ono omukadde kati ye takyafuluma mu nju ne tubeera tulina window whereby abakadde balina alternative recipient in case you cannot era tukubiriza nnyo abakadde bw'obeera enrolled emyaka 8 n'otandika funa alternative recipient funa omuntu gwe weekakasa asobola okuyimiririrawo nga tosobodde okitegeera ate mwami tubikoze bulungi kati gavumenti egenda buli lukya innovations empya kubanga kati sente zino Centenary Bank yezituwa
kati tekiri kyateeka nti olina okugenda webazigabira kati gwe bw'oba omulwadde nga tewasobodde zifuna bw'otereera osobola okugenda mu banka yonna kubanga we open up the accounts they have the account numbers yes so kasita ogenda ne national ID yo nowaayo any bank oba ofunira oba kangambe nze nva Busya oba ofunire Busya kati kangambe mama wange azifuna naye mulese ne Kampala mulwadde asobola ogenda ku mapeera n'azifuna asobola omuvuga ne mutwala n'azifuna so ye engeri gye tugezezaako okulaba nti omukadde ali frail ali ki asobola okukola ki mubabeererawo kale akadde kagenze osigaza eddakiika 2 zokka just zikozese owumbewumbe ebisigalidde tunabyongerezaako olulala we munaaba mukkiriza okudda tusobola n'enkya ne bongamba mwamihazi ensonga z'abakadde zikuli ku mutima nkeera bukeezi so abatuwuliriza n'abatulaba mwebale kuteekako Kingdom temuvanga okwo banange no TV siyakuwuliza buli TV ya mwoyo toviiramu awo so mweyongera okutuwuliza naye njagala kuba omulanga guno omulanga gugenda gye tuli ffenna nti eddembe ly'omukadde teriri ku government yokka mwami hazi naffe banamawulire actually kyesogeddeeko nti tugabane awards eyo media esinza okusosowaza ensonga z'abakadde so ensonga z'abakadde mutunoonyerezaako ddi mwabatuwa amawulire kakati nno wano omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda alinayo namwandu eyo era naye akuliridde alinayo abaana abato bawe yamulekaawo nga amuwadde poloti nebambi omwami naafa kati tuli mu kugezaako okulaba nga tumusondera era omulabirizi yataddewo campaign Together We Can tugenda kumuzimbira ennyumba eri $8,000,000 afuneko ne kasente ng'omukadde asobola okulaba nga alabirira abazzukulu n'abaana balira so Madamu Stella tujja kukwasa Mr. Alfred Lugumire kuba yabakwasaganya tusaba mukwasizeeko tuli mu kumusondera ssente omukadde oyo n'abaana be era gwe mulamwa gwaffe gwe tutambuliddeko ku luno nga tukuza emyaka gyaffe 17 nga radio ne 10 nga TV buli mwaka omulabiriza abaayo abakadde bakwatirako so bwe muli bamugaba award Bishop Kiganda twetaaga okumanya bino ekikulu bisigale eno ne mutabitulaga agenda bikulaga oyo yatulekera wanne twetaaga okumanya bino ebintu kubanga even actually olunaku lw'abakadde lwennyini lwa October 1st and we give Centenary Bank evayo nekola yes enaku z'omwezi 2 lwe tulonkinga okuzimba kw'ennyumba y'omukadde guno omwezi gwennyini yensinkano yaffe ey'abawuliriza eyammwe ba stakeholders tugenda kukuŋŋaanira wano ku Shante Focus Center invitation wadde tenajja muwandiike naye kasita nkubuuliddeko actually kati I'll embrace that so we shall contact more kale mwebale nnyo okuwuliriza abakadde bw'oba oli ng'olinayo maama weeyo mukubire ku kasimu jjajjaawo tomulekerera mukubire ku kasimu abavubuka abakadde mubawe eddembe lyabwe kubanga nsigo muli mu kusiga bw'oba oyagala obulungi bakola obulungi ng'okuze bukole kakati mwagala abakadde nga bwe mwagala Mukama abawa omukisa amiina abavubuka omukadde mu kifo ky'omulyako ebiri ekitundu funa akapiki oba akagaali omuvuga agenda afune bufunyi ssente ze akomewo temubaleka kutambula bokka katugende mu banafu aba Zion Pursuers Prayer Mountain ate nabo bakutuuseeko obubaka bwabwe okuva wali ku lusozi lukalu tukwatagana olunaku olw'enkya weeraba